muntu ayagala Dr. Kulu nnyo nga bagamba nti tumwagala nnyo balina kwagala nnyo Acram amala bakwata bwe bati namala nawandika obujulizi kadi mawuliriza kino ekintu kubanga bannayuganda bangi bababonyabonya nnyo bw'amala owandika obujulizi n'abusindike wa DPP n'amugamba okusinza ku bujulizi kadima twamusanze ku siini tukobedde amasimu ge yakubira ku mukyalo no kitegera Bajjo we tusinzira bwe tutyo twagala muvunaana kye bayita aggravated murder nti yapulaninze okutta omuntu naye kinneewuunyisa bw'owulira ebintu bya Acram ebyabaddewo just within 10 hours nga owa police talina fayiro gyagitutte tagitudde wakera talina gyagitutte anyway nakiteka ulinza kano kamalize bwenti njagala kutaasa bannayuganda nakikuteekako makitegeeza kati Acram wogenda mu Google asobola okugenda okusaba visa mu America ne bagimummanga owa police yali manyi kola mulimu gwe yakimuteekako abaana ne bakimuteekako ekyokka efayiro ekikyokka kyolaba ekyo ekintu okukyejjako muganda wange tolowooza nti nno kyangu omuzungu akuma visa okira kyeŋŋamba njagala okugamba poliisi yonna nesanga sonna bakuddayo tusunsule akantu kano nedda lindako Acram otuwulira mbabulira Acram embeera yonna tugiwulidde na biki bye bagambye biki otuuka otya ku poliisi tunnamalayo naye kati Acram samalayizi nga kubanga puroguramu obulango bungi anti mmwe muyingizaamu ate nga sinnamalayo munkomyemukku omuwala akulira omusirikale nze kennyini nze mulagirira emirundi ebiri nti ndi ku rediyo yamme last time ne bwe mulikola ki nze ppa wa Dr. Kulu ate talina gyalaga Acram nakano kaddemu bagambe ne bwali kusanga okutta enkoko talina gyalaga naye tulimwongerako hakki endala kubanga obusiraamu bukikkiriza buli muntu ayagala Dr. Kulu nnyo nga bagamba nti tumwagala nnyo balina kwagala nnyo Acram kaye sirika naawe Acram lwaki balina kwagala nnyo ggwe anti kye gwagawusuwa yitudde mulamu wa Dr. Kulu tondabangako naye nti feet yourself bananga Acram okoledde olunaku dokita yakomyewo omulimu ina dokita yakomyewo togamba tolaba yakunazisa yogera kyakomera yabagambye bannange bembewunya okubanga muli mubino naye kati Acram kantangaze wano kakooli Dr. Kulu ali kantangaze mikolo gyabwe anniversary kantangazemu katono wano Acram Acram bw'osanga abawala ab'engeri eyo nze ndi kafulumba kuliddemu nze ne ba state agent mbalya n'ababoga b'obutwa mbalya nga bwe njagala mpoleza mbadde ngamba Acram naye kankuyigiriza amagezi bwe bakikola toddangamu kwesiga muntu gw'osanze ku kkubo n'omufula mukwano gwo point number 1 ne wabanga semundondoli wa guda ayimiridde atya bikoma mu mmotoka gula obukamera kaye bw'atambula nawe in case of an accident kwafe tuli basajja sako sirike katono nyo tojja wano omanyi nawe buli gundi n'obanga okamedde otekate kiba Acram tali mukazi amanyi wange bakyali bange bamanyi wange nti omukazi ababa n'ebisiraani olumu gye bamisambwa bajja ne mission kuwa butwa bajja kutta linnya ate abakazi abasinga babala ssente kuba Uganda tekyali mukazi ayagala love that's why nti bakuwala nagwa ino omukazi akwagala nti mu Uganda okufuna omusente kyangu nnyo okusinga okufuna omukazi omutuufu ga Kuluthum kakati nti abasajja mwenna abalinga Bajjo oba bayita mu mbeera ya Acram toweesemberezanga kitone kibayita mukazi muliga okuyuzinga abakazi abo that's why abamu tubawa embuto ne tuzibalekera kubanga byaba bya accident nga yali commercial love si love ntuufu no doctor wako mugugu alhamdulillah wakabo muwa bulijjo setaga muwa wakabolera kubanga obwa bulijjo n'obwa bulijjo bwe bwa bulijjo naye webale nnyo mukyala wange kuyimirirawo mu buli kimu ekibayita tulumani doctor yajja okufumba ingini ya sebo tulaba nti nkubiddwa lwa doctor singa nawasana magwatala wakukuba tewandibadde yandibaddamu kituufu naye ate dokita tumuwa credit nti tebigambo tebimulya Acram sebo tuteke ku komite egenda otegeka emikolo abantu balwe Bajjo tugenda ku komite anniversaries kubera ko bagagga no ekisooka kyenyagala kugamba kadima abasajja bonna gye tuli wano ndaba
abasajja bonna gye tuli tulina waliwo kye bayita moment of weakness. Moment of weakness tusiriwalamu 30 second chobola omusajja asolokera ku machana ne bamugamba nti wayagadde omukazi gunnaga nga nenyi tasola chikiriza bajje kyechi kutuseko oyo nabadde oba kuki. That is a moment of weakness. Waliwo abasajja basiriwala nga 30 second naye kanga nga yabasa ku kiwugulu oba kyoba ki. Kati Akram yafunyeyo moment of weakness. Anada yonjija era ngenda kubafanda oli naguru oyo nyango byakola kubanga tetujja kuonona amanya g'abantu naye kamusoka male moment of weakness. Kyenjagala okwebaza Dr. Kuluthum we nalabye post yenga agamba nti no bateekateeka mikolo gya anniversary nagambye bannange singa kota y'abakazi mu Uganda balinga oyo omukyala kubanga kadima omusajja waagana neebaka n'omuntu teseegeza nti amwagala yawula okwebaka n'okwagala love and sex bintu byanjawulo. Moment of weakness y'omusajja asobola okujja ne weekanga nga ali ku kiwugulu. Kaye you're confirming Akram ayinza okubakoze kati Akram mu mboozi yenze kyenzikiza kyenyaga kugamba bana Uganda yalobye atya ekisooka wolabe emmotoka ya Akram sebo si ya 10 towaje Muganda wange emmotoka ya beyi tosobola kuŋŋamba nga ndi ku luguudo lw'essalama nongamba nti omukazi ku ssaawa 10 ez'ekiro nti anyimiriza inze Kaye Wizdom nemuteeka mu mmotoka Kaye Wizdom kubanga kati kankubulye gwe tuli ku moment of weakness ndio kenzire ku kiri kubanga kankubulye kadima ekigambo kye bayita Kuluthum nga Akram wayagala Kuluthum bw'otunira Kuluthum face ya Kuluthum nga Katonda yamuwa amaaso eddoboozi akayindo face ya Kuluthum yenniyo okosite bwolaba Kuluthum bwati nkubulya Kuluthum woloka video ke balese ngagamba bisonto byali bizewe naga bannange mannange mwami wange bannange laba pisonto kyokka bonna kukale bannange pinfuma kyenkunyonyola nti tosobola kubanga gwe bbawa Kuluthum nga w'omulaba nga Katonda yamuwunda n'amukuwa n'oyimirira salama ku ssaawa 10 ez'ekiro nga waliwo omukazi ayagala okukuwa lift. That was a moment ate kati abasajja bonna amayambi no kisabo linda ko ndeka that was a moment of weakness. Kyennenyeza Akram nti ekyo tokiddangamu naddala ng'oli bbawa Kuluthum waliwo kyobyotokola kubanga nkubulye bw'oba wano n'owasa omumbejje wa Buganda oba n'owasa omwana wa Museveni oba n'owasa kwagamba waliwo ebintu nga bakusanga ne muwala wa Bebe Kulumbumbwa kati nalwanidde mu bbaala nga gwamwagala kitegeeza ensi yonna egenda kukuba. Nawo kati having said that kanzire ku kino bannayuganda njagala mbabuulire kino onyango tugenda nze kennyini ngenda kikulangira omwezi mulamba toddanga mugonyanga ayogera policeman deputy no atiraba yo no that was balikwata nga onyango yakuyamba mukube ng'olekamu nedda we are not here to beat people tukukuba bantu sikuba bantu boliko yemwogezi wa Chemugamba it was an error Chemugamba it was an error nganza amanyi ku mateeka n'oyogera mu kamera n'ogamba abantu nti kyekugamba kadima lumu owa poliisi ajja kuteekako fayiro nga kyakola kibi n'akiwandiika okujjako n'ogamba abantu nti Akram because omukazi kyateegaana nze nabalabe nga bayombera ku poliisi omukazi kyateegaana wano nti Akram fena kye tukkiriziganya nti owa poliisi yajja ekiro n'ajjawo omukazi n'amutwala n'alekawo suspect gwe bayita Akram poliisi azze atutte omukazi gwe babadde bakwata n'olekawo Akram abadde akwata kati kitegeeza wulira kana akantu abapoliisi temuddangamu kikola naddala ku serebu n'omuteekako fayiro nti aggravated murder ne attempted rape no sigalanga osigadde muwe office no lowooza nti fe tujja kusonyiwa nze sifaayo baali ntaso batalikola ki naye ebintu eyo mubikome kubanga osobola kikola ku Akram enkya n'okikola ku Bobby Yanga ulala n'okikola ku muntu nga tasobola kwetaasa nga tamanyiddwa kyendikonze ebisiraani yambala akapiira ate basuka ddakiika kwasala n'abakusanga mpuliriza bwe mba nsomesa npoobudde okusinziira kwa Akram gwenga gwe Akram nabi alina omutima omulungi oba yakikoze kakati saka tubikira incidence yaliwo sina ayinza okuba teyamukozesa bayinza okuba tebasanyuka kwa saaliyo
bayinza okuba tebalina gye baalaga naye the mere act nti baatuuka ekiseera ne banyumya ne bagenda paka waka nokumusaayi kakati nze Bajjo obakayo omuntu omugezi sisobola kwesiga muntu ssaawa 10 ne mutwala n'ewange gye nsula sisobola kukikola omanyi lwaki alumbaga nti Bajjo asula mu mmotoka sitwala abantu wange ompulira kyenkugamba Kaye nti waliwo ebintu ebyekiyayi nga bikuma mu mmotoka tosobola ennyumba yonna eyiyo kogiyingizangamu omuntu gwotomanyi guyinza okuba omusambwa ayinza okuba lubaale guyinza okuba muzimu nti Kaye bino ono serious noti nga si byakusaaga toweesiganga muntu gwotomanyi ne mufuna emboozi yapataiti y'emboozi ogijjawa okimanyi Kampala yonna ejjudde abafere nze njagala onaba osindikira state agent gagenda kumpa butwa afundikira afuuse mukwano gwange naye nga ate simuwa time tamanya omuntu bakumanya nti Kaye bakusindikidde embega gw'owuliriza byakugaaga toteekayo bibyo kwakati ekiseera ekyo ekyandibadde eky'obutuufu inginiya yandibadde wa mukazi y'obudde bw'aba yaliko lubaale wa Bajjo yandikomye mu mmotoka kati waliwo omukazi nga newo mu meeting amasimu yino gajjako ne wabawo omukazi nga tagenda mu lodge nga yaggwa mu mmotoka ne bamu nga yeetaaga lodge nga siwa mu mmotoka ne bamu omukazi yeetaaga okugenda ewaka kubanga tutambulira mu balaba abangi that's why nagambye nze sobola kusayira Dr. Acram mu musango kuba simanyi kyakoze eki naye mmanyi ebikazi ebyo bibaayo abakazi ennaku zino bafuuka ba business man bwawulira Kaye ajja kulikodinga ajja kukwata nudes zo ajja kukuswaza kubanga ekikazi nawulidde ekyo ekikazi nga kigamba nani ne ka video ke nalebye nga kirina setup abakitegeera n'omusirikale oyo ali mu ddiiru bigana ne bipanga abantu ne bigaga tugende olukolo okusula mu katego nyweka kati waliwo abakulukira olukolo lwa myaka 5 emabega nti balinda bulinzi time yeetuuke era nti Kaye waliwo omuntu yakusibako omusango balinda okola yensobi emutuuke bakuteekeyo kakati gwe omuntu yenna bw'omanya nti osanze ebintu ntubwe bityo bamugezigezi ng'omwana w'omusota bikome mu mmotoka na muloogi ate essimu muzijjangako ate muba muteeseza ssente gwe kiwe ssente kigende tuddamu na kusevinga ssimu yaakyo ge mateeka agafuga obwenzi obuli modern